Nyawa mabawunya fresh, soko bawunya. Tuli wano ku eno beat. Tebatusobola kabajje bameka atubatudde ku mutwenge mandwa za chika of course fresh wulira weyaka atuvulumula zine motoka zempaka. But this kid is clever. He came as a saver. Katugabira chips na liver. Kusimu yange keka screen saver. Tula mugoma nga tula mutrwa. Nyambala red siyambala black. Banditandika okungeza ku John Bulaka. Sikola comedy nga Bad Bulaka. Gwenkubye ndekawo X nga Maka. Bwokole chenjawulo yongerako lanka kikutenebuza kumwe yani fulanka Peter Molongo naye atetabuza naka nsitula pipa nga gwoleta naka. Okay, zelujja omulungi atulaba nkubuzako era nekobaza okubanga ogobera programs za fezenjawulo eno ye Ekitone eyensonga of course bingi bitambula mu kibuga naye waliwo ekisinga okubanga kitambula essaawa eno. Be bawanguzi buwunya abaana bawunya kati byebyo bye bitambula owuliro nakyogedde nti bawunya omulala gamba tebawunya kwegamba kati byatusobedde dda naye ffe nga wetukola kwe kusalawo okubeera nga tunoonya ku baana bano. Of course twategedde nti Bruno K akirimu nnyo omu ku bayimbi abali talented mu ggwanga Uganda yasazeewo okubeera nga ye akikwatirawo ddala wali wennyini nga kikyali ku nsonga yennyini abaana bano nga bakyabogerera nti bawunya ye n'abeera nga yabakwatiddeko so ye ensonga lwaki ate obulamu bwabwe bukyuseemu we twogerera. Tuli wa eno beats ye studio eno gy'olaba studio erabika obulungi efulumiza omuziki hit songs mu ggwanga Uganda emyaka gyonna nakati ng'era bagenda kubanga bakola oluyimba oluliko era tusuubira hit njerere. So Bruno K side wali 14K side wano agenda okubanga akwasaganya ekyowandiika MC events manager Fresh Kid eno beats ne team yonna. Alright, tuli powered by Sozo Properties. Sozo Properties bagula ebintu ebikozeeko ebyomu nyumba, restaurants, gym, saloon, properties nga amayumba n'amataka saako n'emmotoka nga bikyali mu mbeera nnungi basanga bakireka Kamuli Road n'ennamba z'essimu nga woozaba ku Facebook Sozo Properties obeera bafunye bulungi nnyo. Omukyala Mariam Massa, mukyala muyimbi, mukyala muzadde aliwo nnyo ku lw'abaana zayamba abaana mu nteekateeka ez'enjawulo. Munonyeko ku Facebook page ye Mariam Music, YouTube Mariam for Children ate era ebintu biri nga bikutambula bulungi nnyo. Mbanjulira abaziwa and Sons. Ziwa and Sons ba suppliers b'ebikozesebwa mu kisenge okuli blankets, pillow, bed cover, amasuuka, towel, mosquito nets ez'omulembe, closets omugende engoye, ironing boards n'ebigwa mu kkowa eryo. So gwe essomero, ddwaliro, NGO, hotel osobola okubeera ng'obanoonyaako ku Mukwana Arcade oba basobola okubeera nga bakudelivalingira ekyo ky'oyagala mu budde bwennyini ate okulaba ng'otambula bulungi n'omulembe. Ennamba z'essimu nga woozirabawo saako ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo Ziwa and Sons ku lw'ebikozesebwa mu kisenge eby'omulembe. Muwulya muti okusookera ddala nga sinnabayita nti n'abaana abawunya ekigambo kuwunya kibayisa batya? Kituyisa bulungi era kiyinza okuyisa obulungi kyakyuse kubeera tuwunya kati kyakyuse mu gye baali bagamba mutuwunya smell kati tuwunya emikisa kati mikisa byere mikisa. Okay, ogamba otya nje ndiseba njogera nani amanya? Nze bampita Muwanguzi Israel. Muwanguzi already oli Muwanguzi. Fresh Kid kiri kitya? Kiri fiti. Nkulaba oli steady. Abaana bakuwunyirira bano bawunya. Bawunya emikisa. Fresh Kid oli mugezi. Bana ogamba otya? Je ndi amanya bamuyita basalirwa Banoli employee UG. Okay, ogamba otya? I'm fine. Hey, you fine? Yeah. Mambo? Poa. Yeah. Ebyokuwunya onabimanyi? Yeah, I know. You know what's happening right now? Yeah. Yeah. So briefly explain, just explain. My name is Devi Mondi. You can call me Alan Odani. Alan Odani. Yeah. From Ginger. Yeah. Okay. So how are you feeling right now? Now I'm feeling okay. Yeah. I'm now well because we have 14K now and Fresh Kid on our side. Okay. And we have the manager and we have everybody, beats and we are feeling nice right now. Okay, I like your hairstyle. Thank you very much. Okay, so yeye mbeera obalaba bana bonna beeyagaza kati bu hairstyle bwakyuseemu ku bifaananyi bye mwalabye buli omu. Bruno K oli mubi nnyo
tontwalanga mu spa abana abatutte massage ne babakola skini ne bazizigula ne bakola batya olabanga MC wayamba njagala nnyo mani MC abadde nga inspiring nnyo kubanga njagala nnyo fresh kati ate abaana bano wena balaba ngamba kanfuna omukisa oguba making to smile and they are happy. I'm trying to do whatever I can chensobola okulaba nti basibira basanyuka. Mpulidde abantu bangi nga bagamba abaana bajja kuggwako biki tekijja kusoboka kuba essaawa eno nekye tuliko kati kigenda kubatwalira myaka n'emyaka kuba tuli mu kukola luyimba olugendo okukuba centuries. Fresh Kid n'abaana bemugamba abawunya ate ng'oluyimba lwe bagenda okukola baluyita Tuwunya 14K bwongo yaluwandiise kwega mufudde. Okay, nze bwentunulya obwongo obuli wano manyi bumanya nindiridde bulindirizi bale no wekanjogereko ko n'abaana bano small time tutunulira obulamu bwo today just olwaleero luno lokka obulamu bwo obulabawo era owulira oti? Nze mpulira bulungi olw'okubanga kino nali sikisuubira mu bulamu bwange nti ndituukawo era nali kino nebaza nnyo Bruno K kuba kino nali sikisuubira mu bulamu bwange nti kirituukawo era mukama w'amaanyi. Yes. Mpozi gwe naye wavudde side ki okujjamu mpaka ezo okuyolesa Ekitone? Nze navudde Jinja. So mwenna mwali b'Ejjinja? Yeah. Okay. Twali Jinja. Mukwatagana mutya abasatu? Muva mu family? Nedda friends kuba twameetinga ku somero limu. Yeah, netu kuba fena twezulamu Ekitone kye kimu tumanyi ozina then netu suggestinga mbo batandikewo ka group dance crew. Yes sir. Okay, njagala mutwe ku feelings zammwe mwenna basatu. Mwawulira mutya nga babagamba nti Muwunya ekigambo Muwunya ne kifuuka oluyimba. Yakiremeddeko. Twawulira bubi ngaffe kuba gwe mulundi gwaffe ogwasooka ogenda mu Yolesa Ekitone twali tusuubira positive oba kangambe kigambe ntya. Bali osuubira ekintu eky'okubuddaabudda kugamba kale tuzaamu amaanyi naye ate ekyanva mu kamwa tekyali kirungi nnyo mu matu gaffe. Mbuulira ku feelings zo zaali? Of course tekyali kirungi at that time. Nali backstage naye bwe yayogera mu maaso g'ekamera tekyali kirungi twazaamu. Kyekyo nsobola okugamba naye nga right now tuli fine kuba Bruno K yavuddeyo najja n'atukwatako ba manager kasaawa eno tugenda kukola oluyimba ne ba 14K Fresh Kid beats bonna we bali so atambula bulungi. Bitambula. Okay, wempulira okola music nembera nti mwali mu mbeera yakulaba nti muyisawo Ekitone kyammwe munda ddayo eri mu kwolesa Ekitone cause babadde babajjeeko baatujjamu babadde babajjeemu. Yeah. Ababana tebakyasobola kudda mu Yolesa Ekitone. They are now bigger than Yolesa Ekitone cause wokola ni Fresh Kid the best rapper in Africa kati ate kikyo olowooza bakyali ku level ya Yolesa Ekitone. Kyanoonya kyolina eno beats ate oli mu kudda mu kuyolesa atodda mabega sabano bayolesezza ne bafuuka bakabi tudde mu standing nga ba winners kubanga kati already mugenda recording a music ne ba producer baliko mugenda yimba ne Fresh Kid muri muba mu kyabanja ki enviri kati musabana ziriko era tewali kumukama kwongera tukwatiramu tuyimukire ddala just bitaka abantu bitaka support y'abantu abantu babanize bana balungi ati nga ambassador w'abaana bwavuddeyo Fresh Kid akikonyemu. Anyways waliwo ekigendo buzaabuza abantu mu kujja mu mpaka twabalabidde mazina kati omuntu wawulira nti muyimba mugizeemu kijje olw'okuba nti abayambye muyimbi oba namwe mulinamu ko talent ey'okuyimba? Tuye talent ey'okuyimba nayo mwe tuli nga nze nyimba bano ne bazina so wano wetuli mu studio gogendo yimba wika genda yimba nona amanyimu. Okay. So nawe kuyiga abajja yiga Fresh otugamba ki? Kyembadde mbuuza. Yabaddeko kuba abadde bazina wali. Saabaddeko. Kati ate oli omulala aliwa.
Muwunya omukulu bano be bapeninga mu ka video polo lunaku gobadde webuzolinga tomulaba Flash mbuulira walaba ku TV ng'olaba abantu bano balabanga bakanudde amaaso bagamba owunya muli walaba eki Fresh era nawuliramu ennaku noga kati siringa obadde ggwe naye omusajja alina engeri yakasudiyamu Muwunya otuufu nga tosobola butaseka naye neweebuuza kati bo kye balowooza naye nawuliramu ennaku naye omusajja alina engeri gye yakyogeramu n'asudiya naye oyinza bagamba kibagumye bano bagumye bato bano basobola okukikola kyokka kye nninza bagamba n'abalala bonna balina talenti zaabwe basobola okukikola. Yeah. Okay, so oli blood wa luzungu. Oluzungu lwalese ebizibu naye atulaba. Oluzungu lwalese ebizibu. Buli wenyaga sharinga ne mugana ngono. Ate I don't know, simanyi. But I just watched that moment when they were telling you that that's smiling and you busy looking at the gentleman. I don't know. How was your experience and what were you feeling? What I was feeling is my heart was shocked with what he said because we expected to go to another level and show them what we got. That was not the first. Yeah, I think it was not the last. We had many to give him, but I had. I just saw people laughing. Yeah, even. Did you get to listen the word because it was in Luganda? You don't know Luganda. Me, they teach me Luganda at home there. Hey. Yeah. You can listen, but you can't speak. Also speaking, I know just small, like Lusoga. Yeah. Okay. Yeah. So you had people laughing at you. People laughing at me. The cameras are looking. So I had to look down. I did not have to look at the judges again because they were just from laughing. I had no time to look at them now to hear what they are going to say. Okay. Yeah, but I love Diana for what he told us. Told us that we have the talent, but we need to raise it up because there are other people in Kampala who are better than us. Yeah, I love her so much. Okay. Yeah. So, producer. Yes, sir. Tubuulire abaana babo bazze. Abaana ogenda bakwasaganya otya talent zirabisa okubeera nti ate beetaaga okubeerako ebyenjawulo ebyokubakwatiramu ne wali okujja ebitone bya bali bakyayolesa byolese. Kituufu. Tebasobodde byolesa bimalayo. Kituufu. Nze nange kiba kinkwatako nga nze ali mu art industry, nze nga producer. Kiba kinkwatirako ddala kubanga we bali batuuse bali beetaaga babboostingamu. So kati nze kyensuubira engeri baleese no side nti tukwasaganye nange mba nteekamu amaanyi ki ku side yange kyemba nsobodde kubanga kuba wa guidance, career guidance nakubazaamu maanyi nakubatereeza then n'abawagizi ne bakola ekyawe baba supporting ebisigadde Katonda ajja bayimusa. Yeah. Okay, producer, when tunulira experience joina mu industry muno, I think about taking a position y'okujudginga mu competitions ono bakyo nakyo nekiba ki happenings. Kuchine kyabaddewo, oloza ki ekyagoyinze wrong? Asinza tunya kya kujudginga n'ekintu kyemmanyi nti abantu abava eno gye balowooza nti bavira mu ziggeto biki ebyo byonna balina nnyo talents. Kiba kintu kyakubazaamu maanyi kubanga nze ndaba nnyo abantu ba uptown avudde mu apply fewe yokweyagala nnyo like ebintu bya talent ebibaliimu nnyo naye bano abaana bali mu hase nnyo balina nnyo talents nnyo so kyakubazuula nakubazaamu maanyi watatereza n'omutereza n'agenda mu maaso kubanga ekituufu kiri nti abaana bangi bali mu kusoma na biki naye bw'ota boostinga talents naffe tuzzenga tusoma tulina ne degree nga weeri naye ng'ate talent yekuvuga ate ina hustle yayo. Yeah, kituufu. Yeah, so it's all about growth olina omuguiding akule mu ekyo kyakola ne kimuwa amaanyi. Okay, so producer eno beats atulindidde okulaba kyagenda ofulumya soon abaana bano ke bazze mu studio yesebo 14 gwe wakutte peni. Yes sir. Tunulira kamera wali obannyonnyole ova ku kino ogamba nti abaana bano kambaterewo peni tufulumye okuwunya kuno kweyongereyo ku level endala. Mpoze engeri gye kyatandiseemu twafunye essimu okuva wa mukwano gaffe era mukwano gwa muto waffe Fresh Kid Bruno K gwe tulinayo wano n'atubuulira idea eyo kuba already yabadde n'abaana abo kwa naffe bulijjo twagala okubaako n'engeri gye tubayamba naye ate Bruno K bwe yakitwanjulidde natugamba mumanyi tulina okukwatagana bwetu ne bwetu ne bwetuti tukole oluyimba
kati ng'ekibuuzo ky'obuuziza ono omwana nti bo badansa of course ebiseera ebisinga badansa bayambibwako bayimbi siwe kiri bitambulira wamu kasita wa music so mu bo mulimu abayimba nga bwagambye oba mulimu ayimba then ate era still omuyimbi waali fresh omulala bwe bagenda okikwasaganya so nze bwe bakiŋŋambye nakyagaliddewo kuba idea yabadde nnungi nnyo kubanga abaana bano by the way bw'oba tokimanyi ku nsi kuno entalo zonna zisobola okubeerawo no ekigambo ekyo bayita ekigambo kikosa nnyo omuntu oli wagamba nti 14 ke toli kikuba nyinza obba sirikyerabira paka zino ŋŋamba nti tosibye zipu ng'oŋŋambye buli wenkulaba kyenzijukira kintabula kati ekigambo jasi yayogera Muwunya ate nga wazze bajaje nga talenti so empaka zafuuka za kuwunya na butawunya fena kyatukwatako ensonga lwaki fena tuli wano fena kyatuluma okitegeera so yensonga lwaki kati tulina okuyambagana era nze kyansanyusiza nnyo yensonga lwaki tuli wano era oluyimba luno baluyita Tuwunya olwakutwalidde ebbanga ki okuluwandiika batugambye kiro oluyimba kiro kimu wabadde omaze olukola kati kankubuulire kiringa bw'oba mukwano ng'owandiika mukwano kikwetagisa ssaawa 3 owandiika oluyimba lw'omukwano kuba oba ogulimu oba tokikaka nabadde mpandiika feeling gye ndimu kuba nabadde nkitwala nga nze gwe bakigambye okitegeera nange kyankutteko so nabadde mpandiika kyempulira ku mutima naye nga neetadde mu kifaananyi kyabwe era kyemugenda okuwulira bo nga bo kye balina ku mutima nze nsobola okiwulira wano kuba naawe osobola okiwulira singa gwe abadde era kati ndaba layini zewawandiisa ezimu nange nziyo weebale nnyo kati olaba naawe zirowoozezza kukitegeeza nange tekyantwalidde budde buwanvu kubeera nga aluggwa gwe tolina wotadde eddoboozi lyo nedda kasa tutaddewo amaanyi gaffe Bruno alina watadde eddoboozi lye watadde eddoboozi lye ekisinga obukulu kyolina kyegabane n'omulala ekitone kyange kyalina kyakuwandiika kyengenda okugabana nabo ena alina ekitone kyokkuba eŋŋoma kyagenda okugabana nabo Bruno K naye alina omutima omulungi n'okuba yatubatuusizaako bonna kyagabanye nabo nawe oli mukozi wa interview olina audience ogigabanye nabo so buli omu agenda gabana kyalina nabo era na buli ali eyo kyolina ziyinza oba si ssente sirina ssente naye ate ng'olina kyolina kyosobola obbayambako kigabane nabo ngatako bugasi ngenda kusemberewa MC masa ojja kuba gotwa bubaka bwakulaba abaana bano engeri basobola tambuza ndongo yaabwe naye nga Bruno K kati kumulama wennyini we tuli okusookera ddala oli awo oli kuki ogenda okulaba waliwo abaana abayisiddwamu amaaso wali kuki okusookera ddala nali ng'omuntu abaddeko mu talent searches we nazibeereramu naliko mukuluko nali nina emyaka 18 n'okwambuka so nyinza ogamba nali mukulu naye bano abaana bato kati olaba nze nawulira bubi kanza omulundi gwe basooka okungoba mu competition because nali ndowooza nnyimba era wayimba naye eri eyasemberayo ddala nayimba naye zino ezasooka nali ntandika oba otandika olina ebintu bingi ebyokuyiga so nali njiga bwizi naye nga nze sikimanyi because gojjo wekkiririzaamu so naye engeri gy'okiŋŋamba is kati nalaba Alex ngagambye abaana abo nti bawunya bano abaana bali mu senior 2 oli ali mu 4 bakyalina okugenda mu masomero okusoma 3-2 paka mu university balina okuwasa ekyo kintu tekivaawo kuba social media gyetweyongera mu maaso yeyongera kubeera yakabi nekinnuma neŋŋamba ngenda kyusa image y'abaana abaana nti kati essaawa eno omukyala yenna alifumbirwa abaana bano agenda ba proud of them kiri ekyokuwunya twakijjeewo era bwe nakigambye MC ne 14 nimbagamba mbadde mbasaba mumpe kuba Fresh w'amaanyi just run tukwagala kunafuya Fresh is one of the best rappers in Africa yes so nimusaba kuba Fresh manyi nti management ye eyagala abaana abato bana abaana bato kyovula banzitonda bako abantu nno nabala bayire rujja abantu babadde balooza nkozesa bana abaana kyembadde ngendako ekyo kyenyi so singa kyembadde mbakozesa nandyetadde ku luyimba nange manager njaga kukola oluyimba neki kuba oli mu abaana n'oluyimba sigenda luteeka ku channel yange ngenda luteeka ku channel yaabwe bafunye dda channel yes ebaddewo baba bakagikola twagikoze balina YouTube balina Facebook balina Twitter balina Instagram babadde tebalina TikTok because tebalina amasimu bagendagenda ku TikTok balina amasimu kati nga baziyitaani kuwunya eki channel balina erinnya
Tuwunya is just erinya liringanga slogan yaabwe Tuwunya. Naye nga babayita the real dance crew. Ku Facebook okebera the real dance crew jabalaba batekako profile picture erimu ndi nabo mu profile picture ne head balina 70 era gye bujjeyo ngenda lwanira baba verifying. I am going to do the best for these guys what I can because nalaba banayogana gabagamba obatijisa ba weekend katolaba ebintu byentandise bya long term. Okola n'omuyimbi asinga rapper gwe manya asinga wano mu Africa mu biyo mwana wa kabi kati ekintu tukyongezaayo si kyakakati bagenda tukola oluyimba olwakabi eno hit nkugamba kati Ekitone wano gwe kennyini gweno interview gwagikutte this is a hit because 14 tawandika bifu eno takuba bintu nga si hit abaana baabo bonna bakabi ba trendinga ono munene giant mu Africa bano nawo batandise jani yabo so project ndozo gira baje tujivuga ya kuyamba bana bano tusoka tuisewe cha wano okaoka emitwe gyonna egiri wano ewa eno beats zite offer ewono offer bana fina tuyamba bano bana teri yagala sente eno musajja mulokole muzadde atayagala abana so fina tuli wano lwala one love. So watutunya just a week jomaze n'abaana bano ebintu bingi nnyo bye mukoze obatutte mbife ebyenjawulo obatutte mu salons obatutte wa babatereze skin babakole batya expenses nga ziba waggulu zikoze otya expenses ekyokera danja kwebaza abana Uganda naddala bali mu diaspora be basinze okubeezaawo bano abaana babaagala nnyo nteekamu naye si kingi nnyo abana Uganda baagadde abaana bano kakati okubaagala they want them to work hard chovula mbalese wano group eno bana babiri bebasinga okuba abakabi mazina ono leader wawe mazina oliwo wakati muyimbi rapper so najikoze nga olaba nti omanyi nti every dance group has to have a singer nga olaba nti obsessions balinamu abayimbi kati oli aja kuyimbanga bano bazine oli ba rapping so kati batandise nasinga katula nti batandise ku step olaba nti nze nabasuubiza ne maga mugenda sanyu kateri muntu aliddamu kuba disrespecting ambulamu era kyemanyi Jinja is proud of these guys bana bola wena bakubira simu bali bangamba tibasobola fuluma nyumba okuva Alex yabaga nti bawunya because abantu ku kyalo babagamba nti temunaaba tata oli omwana akola ku bujagali bakozi banne bamusekereranga nti ekyana kyo tekikola tekinaba ninga yamanya nsonga yaliwo nti abaana bano tebalina sente zigula ddiyo bali basuze bali hasinga omanyi nga wetegekera ebintu ebyo obeera ozina nti ogenda oyingiranga ebintu temukola eki okuzina kutuuyanya era baatuuyana naye tebalina sente za ddiyo kati nga Alex Legend gwe tubadde tumanyi yamanya omanya nti bano baana bato these are minors how do I cross this information to them naye olw'okwagalira kino ngenda kikuba nnyo temuleeta talent shows zammwe nga mugenda kunafuya abaana bano abato because gino gy'emijiji egiddako nabo bagenda zimba abala mugenda lemesa abaana abala mugenda lemesa fresh kid akyayagala ba fresh kid abala nga 10 kati mugenda balemesa okujja mubaleeta mu talent shows zammwe mubalabisa mu mwagala ratings babo the likes of Kunta bonabo ebintu like it was not really necessary singa balabanga Alex agambye abana nti bawunya salamu clip chembadde ngenda ka cause ne trade record issue y'abaana n'abakazi tekwatibwako ensi yo n'ekimanya abaana n'abakazi tebabakwata ko that's a no goes on so those guys are very unprofessional Kunta lwachimba tunuzamwe mundu they are the production team they are supposed to protect these children Alex wayogera ekintu ekyo tochireka mu ratings you don't get ratings on young children you don't get ratings on women get ratings on a man like me Bruno oba lujja oba 14 oba chi tozifunira ku baana bato ratings oshegira mu protecting abaana bato mu society yaffe ddawa bintu ebitone bitumala mu nga ratings so abo namba ne don't bring your talent show competitions inze ngenda yimirirawo ku buli muntu aleta talent show competitions zemulabisa abaana abato bwe bati nze ngenda yimirira abaana abato abakulu ne mbalabisa naye bana abaana abato temujja bamala mu maanyi balina esteem yaabwe so nze kyandeeta is kukuza esteem y'abano baana na kubayamba kiddako nga studio ewedde wano ekiddako tugenda oluyimba lumaluluta kubanze waliwo kati eri ebitandisa ate nange okunnumanga blood webbanga lyetumaze ontwalangako nange mu gym bikyebyo ekiddako mbulya nenyige waawo tugenda promoting era akayimba kaffe tugenda kukakolera video okitegera tugenda kukata naye nga njagala okwajinga abantu luno oluyimba lwe lusinga okubalamanya era abaproducer aba video director bali ero namwe mujjenga eno bazze okukubira abaana bane ngoma mutuyambe because kino tukikola out of love osobola tuwa ekifaananyi kuba oluyimba lwa mwaka nze nkibagambye kati bana abaana bonna bakabi fresh wakabi 14 wakabi awandiise ne bali abaana nabawuliddeko bayimba
so balinde bulinzi. This is a great project era mpendera nnyo mu kisanti Ekitone woli omanyi Ekitone esi mutono kati waba wali ate nyina blessings zange zenze so project ya amaanyi nnyo n'abantu bonna abazaawe baliwo abana mawulire mwe n'abanayimbe mwebale kubeererawo baana bano nakubaagala bana nayagala kubanga nze wange wembeera ennyumba sinene nnyo so I couldn't take all of them and I wanted them to be comfortable nindowooza okubatwalako mu hotel naye hotel baana bato they are minors I can't take them to a hotel niyo abasula bulungi I need to be sure nti abaana bali okay balaba baabo nabatadde ku internet abawala babeegomba tukitegera kadate mbateeke mu hotel simanyi babajja suza abawala tukitegera nimba twali wa tata wa manager wange era bamuyita muzeeyi abo abamanyi babeera yabawaddeko boys quarter room waggulu we babeera yo tata because muzeeyi asobola ba monitoring muzeeyi abalaba wali babeerawo nga family because nali njagala babeereko n'omuntu omulala ba guiding wakera babeera wa tata wa manager wange era muzeeyi nkwebaza nnyo we bali kusembeza abaana bano yabawa room babeerewo paka we banayagala ovaawo kati ekyaki question yedali bade rapping ayimba luga flow agenda bawamu pozisire kya kibade ki abantu bagamba tibazine omusajja yabalangiro kati kiriwe ekiti bana babadde mu kyalo tebalaba TV naye beeyigiriza amazina nze ku kyenalabyeko ono kye yazinye kuba ono yasinga okuba wakabi mu group mazina kyandaze nti omwana atalaba TV ng'asobola ozina ebintu ebyo we muwa trainer obeera wakabi nnyo ekitegeera twina nofuna trainer bayina already ba trainer ediwizi yangambye agenda ba training nandala Matthew agenda ba training Valentino benkunyumiza abo bebasinga okuzina wane Uganda Valentino baba Uncle Walter bonna bagala yamba bano baana yes okitegeera kakati kamba we ba trainer ne TV nayo tugenda gibagulira babeerenga balaba ebintu ebyakabi bayiga amazina go don't judge bana Uganda temujudging abana bana bavudde mu kyalo babadde tebalaba TV kati mwagala bazine batya zi shocking ate baziraba simanyi ezo zishakushaku simanyi biti babizine batya bazine ekintu ekibali mu mubiri gwabwe and they needed cause oli abadde aba training abadde abasomesa contemporary bine bitwakolanga beti naye nga abantu bavubuka baana bato kati nabafunidde choreographer omulungi agenda bakolako and you will see them after 2 weeks mbagaranting Ugandans these kids have talent they have potential mugenda kubeera shocked with what they do when it comes to dancing even singing bagenda beera shocked pose kira banuki abawe mu freestyle ja abawe maina amanyi muwandiisa abawe mu ka freestyle ke yawandiika okay so abantu nagenda ku freestyle mpola mpola njaga nyumyeko ne MC events nyina level wenjaga tukiteekeko kate kinyume MC events ogambo tata Captain ogamba ki nkwagala nnyo obale nnyo kubye ekintu amina njaga tutulie embeera y'abaana bano generally tugiteeke ku music cause bato bangi gye bali mu kubalaba n'embeera yabatuuseeko embeera ne tuwa kifaananyi ki eri emizi kyenjagala okugamba abantu bonna bali buli muntu alina omukisa gwe waloka program gwe nalabanga edda bakayita omukisa gw'ekibuga abaana bano mu kuswalako baswadde n'ekigambo kye babakonye baita ekyokuwunya owadde omukisa gwabwe wa Bruno teyandibalabye ate Bruno ne mwebaza nti newuzano kyewonye musajja wa mulembe nnyo alina Katonda mu mutima omanyi omuntu alina Katonda mu mutima aba wakabi kati muzeeyi wange Alex nze munenya musajja mukulu ne munenya omuntu alina kyagoba nga alina golo gyagoba tomukutulanga mutima bwotyo tomukutulanga bwokutula omuntu omutima alina kyagoba nonga tojja kusobola let me tell you guys buli muntu yenna azalayiddwa ng'atandika olugendo lwe yamalako mbabira ko waliwo omuyimbi omu gwe sagala kwogera linnya nali naye like 10 years back yasinga kati mu Uganda one of the best baba tali ku babiri ye namba emu bamugoba ku stage namuleeta ayimbe ne bamugoba kati kabaka waabwe yabavuga sijja mwasanguza kubanga kijja kulebeka bulala let me tell you guys okusinzira Zebuno yankubidde nampa idea twice dakika mnenji picking nikubira 14 free naji picking ulakubidde eno yangambidde odduka mangojje ekintu kyamwe kirimu omukisa kirimu Katonda so nze nsaba busabe audience ebaanize buli alengera kantu kama koneko like aviewinge ko kyekyo kakyensaba abantu babaagale inshallah tulwagambye fresh kid nabonga kanaga blood abantu bayibe mutu tubawichi bakola ki banga mwana munenzo ofunye omukisa oguyimba ne fresh kid mimbi wakabinyo obeto jja gufuna era nze mwe mbagamba nabagambe da Bruno ditata wa mukati
Bruno kyabakoledde ye muzadde wamwe kati ze mbabuli amazima Kampala tabotolwa Kampala simwangu hasoze ndongo baba abo yeye balwajine ndongo wane Kampala niyo la mboto deck wano so Ekitone obale nnyo kujja kutuyungako tweta project ncha Katonda asasire naye nga kamalirize naawe either tatawo pasita oba musawo muganda kubibiri mutubulire mikisa gino giva kuki ekyamwe kiri beyond tubulire nga oli open nze taata wange si mulogo kadde mbuto taata wange si mulogo ne musabi naye ate si pastor era family yaffe balokole si balogo omukisa guvudde ku kibuno obuyitiritte butalina buyinike guno omukisa gwonna gya Katonda era kweseganyo Katonda nakwongera kusaba yes sebo kyalibanga kiri side yongo mukisa guli mu kola ini ziri zenjogedde nze nayo mulogeka nedda tetuyina nze basalirwa amanya gali genyini nze basalirwa banoli so basalirwa maybe abamu si bonna naye abamu basalirwa ndi musiramu sisebe naye twesiga Katonda Allah nakumwesiga kutubeera kyovera batutu okay so a brother from the Nile Yeah. What do you have to say about that? What I have to say is that Alex Mukulu is just like he opened for us the way for coming here in Kampala, and I thank you for that, because there is nothing bad I'm going to say. It's here now, we are now okay when we have people on our side, and this a witch our family is not a witch, but according to Bible, the real Bible, David means a blessing. So that is it. You're blessed. I'm blessed. Tukube freestyle sebo kubyezo tulaga ko studio. Bulira Miss Templar Uganda. Tuli wano ku NOBT. Tuli na Fresh Kid 14 kebwongo. Aya konsabula bulira ntula mugoma nga tula mutrwa. Nyambala red siyambala black banditandika okungeza ku John Bulaka sikola comedy nga bad Bulaka gwenkubye ndekawo exinga maka wokole chenjawulo yongera kolanka kikutenebuza kumwe yani fulanka Peter Molongo na yate tabuza naka nsitula pipa nga goleta naka pulo oyagala kukawa yalenga mawo kaga kaisa mulaini awo kakutadde mukemberawo handi sinaka kwata naye kankube butere mulaini awo tebatusobola kabajje bameka atubatudde ku mutwenge mandwa za chika of course fresh wulira weyaka atuvulumula zine motoka zempaka but this kid is clever. He came as a saver. Katugabira chips na liver. Kusimu yange keka screen saver. Yes, tetujja kwongera kawa. Era tugera kuba tusuka wawe nyinenga. Embera yonna eriwo yakola nti batekawo oluyimba Fresh Kid n'abato bana abalala. Okulaba nti balujjayo bulungi team yonna werinyo Tuwunya ye vibe eri mu kibuga Tuwunya ye hit egenda okujja maso gamwe mu matuga mwe. Awona kulugenda kubeera lwancha. So mbera wetyo akatuleka abakulu bano bakole bawereze eggwanga babawe ku byaka bibe balinawo mu mbeera nti ffe tujja sigala nga naffe tugoberera tulabe wajje bagenda okubeera nga ate bakiteeka tubasabira bisinga naye ng'embeera ffenna yatukutteko mu mbeera weetyo naye nga bisigala yeeyo Katonda yamanyi lwaki yakireesewo ekityo ate era yembeera lwaki nti kati bano abasajja tuli wano nabo ate ne ttiimu esinga Bruno webale nnyo webalire Ekitone ku kamera webale nnyo webalire ddala abaana nkuleetera akayimba bateeke mu playlist wali wonna kayitemu ssebo magic yonna kagiwambe ssebo anyways wetyo tuli your studio session katubaleke bakole ate ebisingawo tujja kuba nga tubyeyongeza yeno Ekitone nze lujja mu mbeera y'okulaba nti ekintu kino tukikuwasaganya tukivuga mpola mpola